Wow. Abagalaju nga kyembalekera omuzungu omukazi yakyala ewange ng'akyali mukazi wange, nze ewange ninawo essomero. Omukyala yamala ennaku nnyo ewange naye ng'asiiba ku ssomero n'abaana. Olusembayo oluvannyuma yatugamba ng'agenda. Kizibu nnyo omwana w'eno okula n'agaggawala. Lwaki madamu? Abaana mubakuliza, mubayigiriza kufulumya. Omwana akaabira ki? Mukwako 1000 mugende mugule. Omunna akasitudde wano kakula kalaba bw'oba wa ssente bulijjo bakwasa yakola ki? Yakuva wakka kutwala bweru. Abaabwe bakulaba bayigiriza bankingi. Kati gwe ne bw'onootereka bino bye bakuyigiriza wano ng'ate omwana wo tomuyigiriza, bino byonna by'otegese gwe bw'onoovaawo byonna ajja bisaanyaawo. Sirina biseera bibasomesa, kati mwe muli bantu bakulu. Okulabanga nina akaggo kano, omuntu akuyigiriza n'oba oguze emmotoka yo abeera n'akaggo, ate nga yiye mwavu akuyigiriza tojjangako mukono, kwasa emikono ebiri, sente zizo naye akuba. Naye kati mwe mukuze temukyakubika, tubeerako mu kola bukozi bweruti nga tubayigiriza. Mukule muleke kubanga bana ina bwongo atunda ekibanja kya kitaawe najja ku kkubo n'azimbawo akayumba n'atandika okutundira omwo. Kati Museveni bw'aba ayitawo kongola koowa okoowa Museveni nga watunda wa kitaawe oli mu ttaka lye otundira. Kati bakamenyawo muyomba oba oyagala okubeerawo omusajja mutweko naye ate ayitawo mumuvuma. Kati babumenya bayomba. Mwe temubeeranga abo abatalina bwongo, mufune sente mujja zifuna nga zirimu amagezi nga bwe tubasomesa. Kirizanga okusomesebwa, beera n'ekitabo. Ekintu ekyamakulu ky'owulidde nga wano kiwandiike bw'oba wasomako oleme kukyerabira. Naye mwe bw'oleeta omutwe bw'oti ne bakuwulira ebigambo 10, Ian n'ayogera, nankulu wa Pikulo n'ayogera, oli n'ayogera, ebigambo jja bireka wano, funayo akantu okolo. Ne mu kyaki tugenda n'obutabo. Amiina. Nga temuddamu amiina, muli bakafiiri. Mwebale nnyo tukyaza bannaffe, mwebale wadde enkuba etonye mu supu waffe, naye olwatuuse wano nze nkisooka kkebera eri nagenza okulaba nga emmere weeri. Mwebale bannaffe, tebijja bagamba bingi. Mukama abawo omukisa bannange. Ekibiina kiseeseetuka mu layini ya Pikulo ne kitandika okwogera oludikya bannaye ng'odda ku bbali. Abakyala mukimanyi nti omwana bw'abanga atandise omufuluma abasawo bakuba n'empiso ewaawo. Kyetuliko omwana alimba tugenda okutta omwana w'omusajja. Bazaamu amaanyi n'obbagulira omwoyo nti okubonaabona kwaffe n'ebbanga lye tumaze mu Pikulo n'okweteekamu kwonna tekubadde kwa bwereere. Twekubireko mu ngalo. Amabanga bano bakibuseko mu mateeke ku kololi tugenda kufuna gulanti eyaffe. Temugenda mu bbulaaka mbakuutira. Bw'oba olina ebbanja mu bbulaaka limaleeyo mangu. Saagala sente za Pikulo okuwulira mu bbulaaka. Bw'oba walira mu bbanga bannaye lwana olimaleyo. Bwe tulaga wasibu nnyo, bwe tulaga wakwepima. Todira sente za Pikulo nozigatta mu DFC badde yakuwola. Tukumera iri tutudde wala basebo ne bannyaggulu. Bananga abantu bangi abaagala okwongera
tugulira mu Pipro naye tugijje wala abalungi abakulembeze gyetuvudde yonna mumanyi enkuba etukubye ffe bemulaba enkuba etukubira ekalungu wano enkuba yina etuseemu wano ekalule omusana gwatulokeza ekikyusa tugenda kusooka kubuka kira tukibona you can't just come tukubanga Pipro mulimu abantu mubatuwe tubakole bino babitukoze batufese banojuza fomu yena yaetaano seretezi nyini kulaakulana si weewaawo mu executive muno kati bwe bateri stede basobola bakozesa ensobi kubanga bensindika eyo batuukirira naye baba tebateredde betemusobola kutereera bano bantuukirira nnyo okusinga mmwe kati ayina na Pipro yenna bw'akwata nalowooza ono mu luweyo n'aga nti ono nalowooza abeera kumpi ne Madam Pros bw'akkiriza asobola omukonvinsinga n'akkiriza kino mbeegayiridde tiwabanomu abakonvinsinga na Pipro the top dreamer here ekirooto nkikuumye paka mukama bwe yabantuusako bannaye mukyeti namwe ne mukituusako bantu mwe bali okubonaabona na Pipro ffe tumanyi entalo naye bwe nali ewa muzeeyi nga munnyonnyola mwandaba nga ndikaali nnyo kati kikyogenda okuŋŋamba omusajja wuuli akugambira emiitingi gyadduseemu katikati ya Pipro gyadduseemu setyaki ez'obumu abakyala temunoba abami temugoba bannammwe nga sente zise tuzire nga tuli manyagane bagamba zino nyingi nnyo zisalamu omugole omupya zino nyingi bannange bagambe ng'oli agamba zisalamu omugole gwokati ekyekiddira eri kyanalowooza byonna bisoboka okubaawo naye ffe tetutunuulira muntu nga bwafaanana tetutunuulira oba alina abantu oba talina naye tutunuulira omutima gw'alina n'obwagazi bw'alina eri ekintu era nze ndi musiimu nnyo olwammwe mwenna bannabibiina ebivudde ekikyusa ebivudde empigi ebivudde ebutambala ebivudde endejje ebivudde ejinja ebivudde ekikyusa okujja okubuukiriza n'emashini okubuukiriza mukyalina mu nsonga ya Pipro aginywereremu kubanga agyagala nze ekimpa amaanyi n'omwami Mabirahumalu be batwala Pipro Greater Luweero naye mwebale kwongera bantu mu Pipro n'okubakuumira mu Pipro olukiiko lonna lwekulembera nalo ffe twemanyi abavudde e Masaka mukuliko enkalu abavudde e Buddo mukuliko eyo kaakati nzira ku mmwe bano bwe basiti sigamba nti tetulina byakukola tulina abantu 7,000 ate nga mmwe temuliiko okugamba tesinaba balirako nga tesinaba kutongoza tulina ebibiina 7 ng'era temubaddeeko kakati bwe tuba tuzze wano okubatongoza tumuyingidde mu Pipro nomba temwerwanyeeko ne mukoma ku kino mbukanneebake kasita yawangula yafuga olina okukola follow-up olina naawe okuleeta kye bayita on contribution ku kintu kubanga obwengasi bakugambye obutali mu kuseevinga ebanga emmere etaliiko nva bwe banambuuza nti tuwe bank statement yo nga muna Pipro tulabe ebibiina ebiseevinga naawe nina okumekinga sure nti nange empaayo statement eyo erimu ebibiina byenseevinga nabyo ekikugatta ne Pipro kwe kuseevinga nayo seevinga ne trust citizen gwe member then trust citizen eseevinge nani ne Pipro whereby nti waliwo ka attachment ako basobola okulaba nti trust citizen naye erabikira mu bank statement ya Pipro then n'ebibiina ebirala bwe bityo basabo ne banyabo
Katange yaŋŋamba akabi kava mu kulwa. People tuli bagezigezi nnyo. Olunaku lwa mega launch tululindiridde ebbanga ddene. Muzeeyi alumanyi. Era tuwaze tukuba si za kuyisa bivvulu, si za kwenjeera, wabula tutambula nga twongeramu bannaffe amaanyi balaga nti nno ensolo ekyaliko ku kiki. Era essaawa yonna kigozi. Era ifo manyi tetwakola bwegasi kunakuwala. Manyi ti omuntu ajja bwegasi nga yasuze bamuvuma, ayina ebimutawanya, abamu tuli bamulekwa twetaaga okukwatawo nga kati embeera eyo bwe tubeera mu pigo tulina okwemalako stress. So pigo erina bingi byeteekateeka, era enteekateeka zonna bakama abamu bagenda kuba bazibakola ki? Bazibagamba. Tetwakola pigo okwerabya nnaku. Mukitegedde ekintu ekyo? Twagala pigo ebeeremu ssente, ebeeremu essanyu, ebeeremu obumu. Mukitegedde? Nga bw'otunulira munno olaba nga ddala yeggwe. Kubanga ekigambo okwewaayo ne weegattira wamu ne banno ng'ate okozesa ne ssente zo. Weewaawo obwegasi kitegeeza nti naawe olina okukwata ku ssente zo ne ziweereza wakati mu bwegasi. Naye si buli muntu nti akisobola. Kale mwe abakisobodde twebaza Katonda kubanga abagabiridde. Bw'aba abadde abagabirira ng'amukwata ku zammwe tetunafuna wadde guranti ne mu kigambo guranti kitegeeza kinene basebo ne banya. Kigambo guranti sente ziba za bwereere. Okusiba kaviri nakasibaayo. Sooka naawe obeerere kapasite egamba nti bw'okatyemu ogampe awo twagala tuveewo tugende okuloba ki. Kati omuntu wa Bigulo ng'oli wano wallahi weeraliikirira. Ye bakuwoza emitwalo 10 endaga muntu ne bagitwala ne bakutuma ne yannazaalawo ate baagala amagoba. Kyokka osiibye wano. Akati twagala tutuuke ku level abasebo ne bannyabo mu ab'ekituusa. Kati kubanga kalungu Masaka era Bigulo bagazeti eyalimu. Nga buli kuwera gye tugenda era tuli mu kukola enteekateeka. Bayibuli egamba nti ekikula mangu kifa mangu. Si weewaawo. Kakati tosobola kugamba nti osula omuti abasoose kusendulwa mirandira. Bigulo yennyini. Bano ge matabi kwekkola. Batosobola tuuka ku lukola nga tovuddeeno wansi kusenzera. Tumaze okukakasa nti tumaze obateekateeka kubanga babawa ebintu ssente n'embuzi ne zibafaako kati muli bateeketeeke. Naye Bigulo okakasa nti tusomeseddwa ekimala kyokola ne sente yasaddeewo batuwe sente ez'obwerere. Abantu abo bonaabona boolina ne mugala nga tolina emiliyoni ebiri ne neenyonnyolako nti kulembera abantu abatalina busobozi kulwa kibiriti. Nze nasabanga mu kyaki nga kyalina nnyo obudde banakuya mu kukirira abalokole nga bagamba okujuliza nga balina obujuliza olwabula nga baagala bano aboogera ebyamaanyi. Bampadde ettaka, bampadde emmotoka, n'abadangira abanendodaataano kati nga bano banabuze omunye tebabaagala. Kyala oba omwange toyita watudde baseezinga. Toyita wo. Munnange bw'oba onoonyera single mother bali mu Bigulo. Bamanyi kubanga n'ebibaluma. Weewaawo single mother kitegeeza ebyo single mother nga yeeyagalira nga tayagala kufumbira azaala n'atambula butambula. Ebyo single mother nga teyeyagalira ng'abaami omwami yafa. Ebyo single mother nga bingi naye ebituluma byonna mane simplifies everything. Bw'otuwa ku ssente ebyokukola tubulina bano abantu bateeketeeke buki bulungi. Bano abantu bamanyi ekyokukola. Togenda kuwa single mother mitwalo 2 omusange emaali wali awo obutambuza nga tamanyi kigamba aba amanyi ekigamba. Bantu tebalekera ennyama nga tebamanyi tegeyamba. Sente so kakati bw'oba weetaaga abantu ab'okuyamba butyanalowooza nkuwadde bukolokola akuledde ku ofiisi okuwesiga single mother naawe weewuule. This is Jeremiah, Special Presidential Assistant ku nsonga z'ebyempuliziganya. Tubadde wano Kalule mu Luweero
okutongoza n'okukakasa ebibiina ebyegattira wansi wa PIGRO oba emanyikiddwa nga People's Multipurpose Farmers Cooperative Society. PIGRO eno erimu ebibiina ebisoba mu 5 era olwaleero tubadde tuze okulaba ebyeruweero kuleeta luweero. Pulezidenti yasuubiza ebibiina bino okubikwasizaako mu nteekateeka zaabyo ez'okwekulaakulanya. Waggulu wa PDM, waggulu w'emyoga, pulezidenti alina zigulanti zaawa ebibiina ebyenjawulo ebiba bisobodde okuteekawo ate nabyo embeera ey'enjawulo eraga nti bisitukiddemu okwegatta okulaba nga bitokola ebintu ebyenjawulo. So luweero leero tugiddyeko engalo, genda kuzaayo lipoota ewa mukama wange pulezidenti nti luweero ebibiina byayo biri redde era bw'anaaba abawadde gulanti bajja gikozesa bulungi. Ensonga y'okutereka oba okweterekera kye bayita saving mu luzungu, abantu bakifuna bubi. Omuntu alowooza nti alina kusooka kubeera na kingi ate okusobola okutereka. Okutereka kuba kwerekereza. So abeeruweero wano tubakubiriza nti beerekereze, bayige okwerekereza, kubanga oba olina okuzimba omuze, bw'otazimba muze gwa kwerekereza ojja kwesanga nga tosobola ate kukuŋŋaanya kuwezaawo ky'osobola kukozesa, ojja kwesanga buli kaseera obeera mu bwetaavu. Naye n'ekirala, omuntu atasobola kwerekereza kuseevinga kiba kizibu ne bw'omuwola ng'ayina by'akozeewo, ng'ayina katugeze nga kolatero. Mubalaba abantu bagenda mu banka nga bayina ebizimbe, bayina amataka, naye olw'okuba oluusi nti teyayiga muze guli ogw'okwerekereza, weesanga nga embala y'okusasula emulema, tasobola kusasula kuzayo sente ezo. Kyova olaba nti ebintu ebimu abantu ebintu byabwe banka zibitunda. So tukubiriza abeeruweero okubanga basobola okweteekamu omutima ogw'okwerekereza ne batereka akasente ne bwe kaba katono katya, bwe bazimba omuze ogwo ogw'okuseevinga, ate ne bwe baba bafunye gulanti ng'evudde nga wa pulezidenti nga bano bwe bagenda ofuna, kibanguyira nnyo oli okukozesa sente ate n'azizaawo. Ensonga eyo enkulu. Ekintu kye bayita obuntu oba omu South Africa kye yayita ubuntu, kye kintu ky'okuba nti kyeweeyagaliza ate kyoyagaliza munno. Ekyo ekintu singa ffenna tukiyiga emisingi gyonna egy'eddiini, oba busiraamu oba bukatuliki oba bukristaayo oba bulokole, ne Katonda Bayibuli etugamba nti Katonda kwagala. Ababiri mu kwagala babeera mu Katonda ne Katonda abeera mu bo. So obumu ekibuyimirizaawo kubanga kyeweeyagaliza kyoyagaliza munno. So abantu tubasuubira naddala okubanga ababadde mu bibiina by'obwegasi nga beeyagala, nga beeyagaliza, nga bakimanyi nti omukono ogugo ne bw'ogugatta n'ogwa munno bwe musobola okutuuka ku birungi. Bwe babeera n'omutima ogwo tojja wulirayo ekigamba nti ate omukulembeze w'ekibiina gundi yadduse ne sente z'abamemba, nti ate ono yeewoze sente agamba ezo zaali za gavumenti, ani azimmanja. Kuba abaamanyi nti sente alina ozikozesa ate aziweeko ne munne naye azikozese abeere bulungi. Erinnya Kavuma Yusufu, nze ssentebe wa Guleta Luweero wa PIGRO, ate nga ndi second deputy director mu PIGRO ku ggwanga lyonna. Tubadde n'omukolo leero ennaku z'omwezi nga 8 nga tutongoza ekibiina ekiyitibwa Last Citizen mu Luweero, nga nakyo kyalaba ebirungi ebiri mu PIGRO, ekisawo kitwegatteko tusobole okubeera mu bwegasi nabo. Bannaluweero abadde bajumbidde nnyo okubeera nga beegattira mu PIGRO, kuba we twogerera tulina ebibiina ebikunuukiriza 200 ebya PIGRO, ate nga bonna bammemba abajjuvu. So nkubiriza ne bammemba abalala b'ebibiina ebirala bitagala kwegatta ku PIGRO bijje bisobole okuba nga bitwegattako, kubanga nga abasooka okwegattira mu PIGRO ebirungi bingi bye tulabye, tuyiza obwegasi
tuyiza okusevinga tutereka sente zaffe ate ne tuzeewola ezituyamba tuzifunamu amagoba so bwe tuli bubi nga buli bwe twali nga tulina kwegatta ku Pigulo etuyambye ebintu bingi ekisooka etugase ng'abantu bannaluweero nti kati naffe emikwano tugimanyi twali tetumanyi bantu bannaffe omuntu asobola okubeera wali nga neighbour naye ngaositoliringa naye naye mwesiŋŋaanira wamu nga mwenna mwegattidde mu kibiina kyekimu ekya Pigulo etuyambye ebintu bingi nnyo kubanga etuyigiriza okulunda etuyigiriza okulima ebyo byonna tubifunyeemu nga tuyita mu madamu Nabagala Prose Director kubanga era twogera n'okumwebaza olw'obuvumu obwo bwalina ne bwayolesezza eri eggwanga lyonna okubeera nga atembese Pigulo teri Luweero wokka eri mu bitundu ebyenjawulo tuzze tulonkinga mu bitundu ebyenjawulo twakava e Kalungu gweta Masaka katuddako mu Busoga tumale tugende mu West Nile yonna tuzze tukolayo omulimu gwe gumu kuba Pigulo mpozi okusomozebwa kwe tufunyeemu nti abantu baffe batereka ssente naye nga tebalina ssente ze batereka kati tusaba gavumenti ebeere ng'etukwatirako etuyambe nti bwebanga etuwaddeyo ketuwa etudduukiridde nti abantu basobole okuba nga ate kebawadde bafissa akati nebabeera nga batereka nga ne bizinesi bataddemu bakole kubanga babeera bakola babako ate bwe bafuna ne bongeramu so ekyo kijja kubeera nga kiyamba ku bantu baffe aba Luweero n'eggwanga okutwaliza awamu bulungi atambula bakozi kale era nagambye katende Busoga nja